buno obulwadde nga tebunnajja bwo bwagenda okujja ng'olwedde ebirowoozo nga byalwala kati obulwadde bwo bwegasseeko bwegasse. Aliima n'aggambye ekintu ky'aliima tulina mwetondera bwetondezi ku buli kintu. Ssente nali nzaagala nnyo kuba nali nazikola zizo zange naye olw'obulamu nti twagala kutaasa bulamu ekigambo kiri kimu tetwetaaga na kunnyonnyola bingi ate bulabula wabula mami omulungi ow'ekitiibwa gambye nsaba onsonyiwe tulisiti ssente zo newoozisigaza naye kale obulamu bwo bukomewo. Olunaku lwe baasooka okumbika ne bagamba mukunja afudde si nze nali nfudde naye nali nfiiriddwa taata adda ku taata wange nenva eno ne bankubira ne bagamba taata we afudde naye bwe bannyonnyola embeera eri mu kyalo walayi sirina yadde mukwano gwange n'omu gwe nagambako kubanga bo bantegeeza baŋŋamba afudde kati enkya tumuziika naye mbagamba lwaki mu papa ne bagamba tewali mmere yakuliisa abantu nenenya saagenda na mikwano gyange kababe basooda mikwano gyange nnyo naye saabatwala kuziika. Ngenda okutuuka mu kyalo taata yafa njala naye mutabani we Serebu e Kampala emmere gye baawa abantu abatonotono abaaliwo nalaba abantu ku layini nga basimbye n'essowaani zaabwe eza pulasitiika emmere neggwawo abantu ne banyiiga ne beesooza naye ng'eweddewo. Emmotoka eyali ku lumba olwo ku kuziika ddadi wange oyo waliwo emmotoka egi nga yange era abantu bonna buli omu buli yakyusanga amaaso nga bagamba ekika kirimu Serebu yoyo kati ekyo ekintu kyannumya nnyo omutima. Abantu bo babeereri nga bakwegomba neyandikuyambyeyo n'emitwalo 2 ate alaba nga gwe wamala olw'obulamu buno obutali bwaffe bwe tukola ki bwe tubeeramu. Kati nvuga emmotoka abantu bonna mu kyalo gye babadde beegomba nkomawo e Kampala wayita wiikisi zaalinga 3 eyanguza emmotoka n'agisika emmotoka yali ya miliyoni 12 omugatte nali namusasulako miliyoni 9.5 abulayo mekaawo miliyoni 2.5 Uganda baasiba emitima omusajja yasika emmotoka kati neŋŋamba oba ŋŋende ku bbondi y'enjo nzokye zonna what do I mean osobola obeera awo nga wafadde ebirowoozo 5 nga trauma yokanga ekuyisa bubi ng'omutwe wejjusa otandika bino byonna wejjusa okubeerako muwuma. Ebyo si byejjusa naye nejjusa abantu be mbadde nabo. Abantu be nasemberera abasinga be mwalabanga baalina obusobozi ku mubiri gwe nabayiirawo okategedde baalina obusobozi okunkwatako ne bagamba just kunjampingamu okategedde just kongerako kati kubanga kande emu we mulisaako endala ziba zaaka zombi zaaka okategedde naye nabanga n'abantu ng'abantu abo banjagala nnyo naye nga tebanjagaliza oba osobola obyawula obwongo bwo simanyi baani okubaani who is that oyawula okwagala ennyo omuntu n'okwagaliza ennyo omuntu kati ngenda kuwa ekyokulabirako bitegeere mangu. Omu ku mikwano gyange abaakabi be mbadde nabo obulamu bwonna nabeera ne Spice Diana omumanyi era wamuyiira nnyo omubiri waliwo ne konsati emu banaye gye wattabuka n'olanga ate waliwo ebyo bitono just 5 mention for me 5 ebimu by'omukolera only 5. Ekizibu kye nnina nze we mba njagala omuntu anti nsobola okulwanira entalo n'enzimalayo nyinza n'obutakugamba luno ndulwanyi kati nze nayagala Spice ne tutuuka akadde ne tulwana buno ebyo bye mwalabanga ebyo by'oku media kati ne tutuuka aliwo olwo olutawo lwe baaleeta olwo ne bagamba mbu Spice yakoze eki yasse omuntu I remember kati kyannuma nnyo olw'ensonga Spice gwendaba n'amaaso gange gwenasinva kuba n'abamulabira ku kamera Spice tasobola kukola ki futamu kati awo nalwana fight wayiwawo kati bakubye mwalaba ku social media ebyo byolaba nti ndikodinze waliwo n'ebitajjanga mu media anti famire yatuukako akadde n'egamba kati omulambo katuguziikuleyo we tuba tetufunye bwenkanya tuguleete tugusuule ewa Spice kati nze mu bwongo ne mmanya wano baba omuyimbi wange kaba kaweddemu. Ozanya otya game awo anti nze nkulagako nti bo baali bakyateekateeka kufuna lunaku lwaguziikula nga nze ndirwedda wakiri tugujjayo ne batagusangayo. Story yo yonna kuva gyetandika ne gyeggwera bulumi kudda ku 0 kujjonkera kubonyaabonya. I saw some comments abamu abagamba they are ready to help you era abaana abamu adde bagala n'ennamba yo bakusindikireyo koko ne ku ssente bagenda kutuyamba mpaka ddi abatali balema era we banayamba nze atali yadde omulema
n'abaana be nnaaleka bali bayamba. Kye neetaaga mu bulamu kiri bwe kiti. Abantu be neetoolodde ne bendiraanye balina obusobozi obunnyamba mu kyenkola ne ntandika notandika obulamu obuyingiza. Mpagirira mu byenkola. I know. Okategedde. Let them support you musically. Saagala byakumpa. Kati kankugambe n'ebimu ku bintuusizza ku bizibu bino. Ng'oggyeko bino obulwadde okujja, ebimu ku bintuusizza ku bizibu bino kuyambibwa okwo. Alimpa Ronald obulamu bwe bakozesa Maama Fiina Ensobi. Abannayuganda bennyini ne bakomya obulamu bwa Alimpa Ronald. Bo bennyini ate nga be baamwereetera. Abannayuganda bakuleeta ne bakusitula n'otuuka wano ngo ne baggalawo ne bakuyiwako ettaka eryokya n'oddayo. Alimpa yagwa eddalu. Jowa. Wova wano oddayo mu tawuni omunoonyi. Yagwa eddalu. Naye eddalu lya Alimpa si ddoge. Naye obwongo bwafuna toki ey'amaanyi ejja etya. Alimpa nga wakuba kahiit baamutwala ewa Maama Fiina. Ojjukira? Maama Fiina n'amwaniriza bulungi era n'amwokya n'amuwaayo ku ssente. Alimpa omunaku eyali ku kkubo awo aba amaze okufuna maama omupya. Onfuna? Kati Alimpa atuuka agwa ku kabenje. Bafulumya sitoole nti Alimpa alina enkima. Mu mmotoka. Olw'okuba awo wennyini we baasanga awo emmotoka bwe yagwa, enkima yajjaawo. Zaaliwo. Tezaaliwo. Enkima yali ya Hassan Ndugga. Hassan kati bo bakikyusa olw'okuba ono Alimpa baali bamanyi afudde oba bonna bafudde. Bakikyusa mangu bakivuga bagamba enkima yaani? Alimpa. Kati Alimpa aleetebwa ku kitanda. Jjukire bagamba nti alina enkima. Mu matu g'Abannayuganda n'abantu bonna abatasengejja nsonga. Buli omu akikuteekako nti alayika ye yattisizza ne baki? Ne banne. Shiba yali afunye omukisa ogwali kugenda okyusa obulamu bwe bwonna. Naye omuntu eyalinnya mu mukisa ogwo we mukugamba ate naawe nzo kyawenya abantu. Who is that? King Shiba yafuna endorsement awo e Kampala ey'okuba obulango bwa skiini bikoze bitya. Nga ssente zalina okufuna contract eyo yandigwereddeko ennyumba ya Shiba yali egenda kuggwa nga tebamuyambyeko. Twali twakakola live esooka nga tulanga ebizigo ebyo eddagala ebyo bye bakola kutakula nsusu kola ki. Mami wange full figure n'akuba essimu. Jjukira ennamba twagisomanga ku live. Kati yali ku live najjako n'awandiika ennamba n'akubira boss. Halo nze full figure. Omukazi naka bannange presidential advisor nga nsanso okuwuliza. Namugamba njagala kulaba. Oye wendi. Full figure n'agamba omukazi naye bizinensi yo ng'oli kugyonoona. Ekyo ekifo ne baminisita mwe bajja ate oleeta omulalu yaba ataakikubira obulango. Kati omukazi yali akyamuse nga boogera ng'akyamuse tubiwulira kati ate ng'amanyi oli agamuga bigambo byalaali. Kati omukazi avaawo bye baddamu okwogera wakati awo saabimanyi. Naye enkeera waalwo olufiga yali ali mu kifo ekyo ng'era yeeyambudde engoye nga bamutadde ku katanda Shiba omulalu kwe yabadde yeebase nga bali mu scrub nga bakola lususu akuba kalango. Because I know Suna Ben naye y'omu ku abo be wakoleranga be wayirangawo omubiri. Suna Ben yakukubiddeko ye. Suna yankubirako. Ng'era bitabuse. Naye ate nga tebinnatabukana nnyo kutuuka eno. Suna Ben y'omu ku bantu be nnakubirako essimu. Suna nno y'omu ku bantu ndowooza mu ndongo. Suna Ben taata wange. Naye namukubira ne mugamba ebigambo ne mugamba Daddy ngezezzaako buli kye mpulira kye nsobola omakinga music ono naye biganye. Nangamba ate nga ndaba okikuba. Namugamba papa nkikuba naye sifuna yadde ekikumi. Yaŋŋamba mukunja to papa okyalinayo Mukama ayinza oba tannaggulawo. Akadde kayinza oba kajja. Kati ekyo nentegeera muzeeyi Suna kwe yakijja. Bwe tuba mu bulamu bw'endongo buno ne TikTok era kino ekizibu bonna abakikola Mukama singa asobola bandikiresse okusala emyaka. Kati jjukira nze mbaddengawo ku TikTok ng'era wombuza emyaka nkugamba nina emyaka 25. Kati buli w'otandika okyogera nina 25 ne mu bwongo kirina engeri gye kiyingira. Era otandika okweyisa nga 25. Yes. Kati munaye emyaka gino nga we gitalwa akadde katuuka ogenda olaba omwana akuddako emirundi muto akuddako omulundi ogwokusatu ng'ate yalina 28. Ogezaako tegeera bye ngamba. Nkulina. Olaba Loni kati gwe mbikugamba nga bw'oya. Emyaka gigenze. I know. Akaseera kawandikoleddemu bye wandikoze. Waliwo emyaka w'otuuka akaseera ng'ebyandala tokyakikola. Emyaka gigenze gigendedde awo bwe gityo. No, but me I can make you strong like. Obulumi bw'ensinga oba tonna byogenda kunfuula strong. Ne kankugumye bwe nti. Naawe oli bubi. Abingi bibadde byogerwa ku social media. Kati ndi fit. Kati
kati kentuuse wano sikyafudde ndi mulamu. Olinga agamba nti okutuuka eno gye tuli okuva City n'ojja e Bukunja embeera yali eri worse okusinga ne wenkulengera. Nasalawo ne ngamba kanveeyo njije, ensonga zaali nnyingi. Kati buno obulwadde nga tebunnajja bwo bwagenda okujja ng'olwedde ebirowoozo nga byalwala. Kategedde ebirowoozo birwadde nga byo. Kati obulwadde bwo bwegasseeko bwegasse, naye kati ndi fiiti era ababadde bambika nabirabako ne babiŋŋamba wano bambi mu kikomye mbasaba busabe olw'ensonga simanyi kigendererwa ky'abantu abo olyokeera n'agamba gundi yafudde nga talina bukakafu nti wakoze eki bw'ofudde ne we bafuniramu era nawe simanyiiwe. Actually video yasinze okunnumiriza n'eŋŋamba bro kankunoonye. Kaakati nze nali mbaddeko ku social media ebbanga ddene era social media ngimanyimu akatonotono. Nze ne wombika nze nga nze kiyinza obutankuba nnyo naye lowooza ku famire yange kubanga gwe buli wokola video n'ogiteekayo n'ogamba nti Omukunja afudde famire ogireka esattira. Jjukira ate nga ne famire nabigijjamu abasinga tebabimanyi. Okategedde kati ng'oli buli waabika eyo nga bano batandika simu evugira kumukumu kwega n'obeera mu bulamu oli mulwadde ate olina okwewozaako bannange ndi mulamu sinnafa. Ewo oba tonnafa oli luddawa ate nga n'abantu obakooye. Okategedde yembeera eyo. Omuwagizi wo akwagala ali wano e Uganda n'ali okusingira ddala abaana abali ebweru. Kati nsaba obagambe embeera gy'oyitamu obabuuzeeko kuba n'akasiriikiro kadde kanene. Embeera gye mpitamu yange ffe abamu ku baafunako omukisa okubeerako omwo mu social media tulina ekintu kye twagunjaawo ekikyamu. Bateekawo embeera nti buli w'olwala olina kuddukira ku social media. Kyokka ate ne twerabira nti ku social media tekuliiko ddwaliro. Okategedde? Kati buli w'ositula ng'ofunye obuzibu obw'amaanyi n'obuleeta n'obuteeka ku social media, buli muntu atandika okukozesa obuzibu bwo ng'abuvuga abuza mu direct. N'abalabe bakikozesa nga kirwanyiso. Weebale. Kati ogenda owunzikanga ensonga ntuufu olumwa naye ogenda okulaba ng'ate mu bulumi bwo ate ng'abantu bakikozesa mu ngeri ndala. Abasawo bakugamba ki? Era kiki ekikuluma? Abasawo bankeberanga obulwadde bwabula. Kati abandiraanye nga bo bagamba muuku walwala. Buli aŋŋamba amugagwe ntwalawo okkiriza nti we basinga okebera ekituufu obulwadde bwabula. Kati we tubijjamu okwebuzaabuza n'okunnyonnyola ennyo nze jasi ekintu kimu kye njagala maybe kati obudde buno nina kwetonda kuba kati naye wennyini okujja nze kulowooza gwe asoose okunkubira okwagala okundaba. Bangi kyemmanyi bangi kati mba saagala. Mukunja naye twetonde nze just tugenda kwetondera ani okusinziira ku bigenda mu maaso ekyoyinza okukola maama Alima nsonyiwe. Sikategedde. You are apologizing to Mama Alima for what? Tetujja kunnyonnyola kuba gye tukoma okunnyonnyola twonoona ate era twongera munyiiza. Ye yakutuusa ku kino? Anti kati kye kyenkuganye nti gye tukoma okunnyonnyola ekigambo kimu kisobola okusamalizinga bingi. Saba kisonyiwa. Okay, I'm going to digest more about Mama Alima with Mukunja. Naye nga sinatuukayo nandyagadde omanya Mukunja. Waliwo signs and symptoms ezisobola okujja ku mubiri gw'omuntu
ebyaddala n'omulabi n'agamba oba you are affected from this and this. Omusaayi oli bulungi era weekebeza akawuka ka siriimu. Siriimu twamukebera, bamukebedde. How many times? Gwe tonomanya bamukebedde. Ate tulina n'eŋŋombe egamba nti Tasso bamuggadde e Uganda. Era Tasso ekyenga ekitongole tekikola. Kati awo omuntu akuteebereza n'atiira ddala. Era y'ensonga lwaki nze ntuuka kadde ne ŋŋamba kambeera eno nsirike. Nti n'abajja okulambulako abazze nga zze okugumya naye aleka ayongedde kulwaza. Okategedde? Ojja n'onnyonnyola n'oŋŋamba nti kino na kino Mukonja laka siriimu yakutwala. Nti naawe oleko nina ate obulwadde bwonnyongedde. Okategedde? Traumatizing. Nti ne baba bankebera nga taliimu. Sigala ŋŋamba olaba kyali bange baŋŋambye bwe bati. Balayika ebyuma ebyakola ensobi. Ekitegeera? Kati kyova olaba nasalawo ne ŋŋamba oteekemu pause. Ŋŋamba nze kanzire eno nsirike kwasaganye obulamu bwange obuliba buteredde. Rashes zino z'olina ku face, ku mikono, ku ngalo, mu mugongo zijja zitya? Weetakula like kyatandika kitya? Bwayekera ku makyanga kweziri? Bwe bukya ng'obulwadde buzze kale. Wali olwaddeko ku musujja? Osooka beera wiiki. Wali olwaddeko ku musujja? Gwakugamba nti gwajja gutya? Tegusobola kukugamba ne wabula obeeraawo n'obeera wiiki. Bukya buki? Okategedde? Obulamu ne bukola ki? Ne bukutabukako. Kaakati nze ng'omuntu nagamba nsobola okuguma. Naye entandikwa ya bino byonna kiri kye nasoogeddeko okugamba nti obulwadde bugenda okujjanga ebirowoozo byalwala. Jjukira wakati mu mulimu gwe tubadde tukola ogw'okuyimba gattako na bino ebya TikTok. TikTok yagenda n'ejja n'etuwa platform. Kati platform eyo n'etuwa views nnyingi. Kati bw'ofuna views ennyingi abantu batandika okumanya ne woba oyita wali ku kkubo ogenda olaba buli omu ayita Mukunja kitegedde? Kati gwe muli munda mu bwongo otandika olowooza nti oli serebu. Okafuna? Era oluusi okakibwa n'oggulayo ekijaketi n'otambula ng'okoze nga weebisse. Naye ng'ebyaddala toli ki? Nga tonnafuuka serebu. Naye n'otandika okubeera mu bulamu obw'aba serebu. Kati onfuna? Kati naffe y'embeera gye twayitamu. Nti obeera serebu nga buli akulaba amanyi serebu era bakuyita. Era nayo n'otandika olivinga obwo obulamu. Naye nga bw'oddayo ewaka mu buliri bwo ne weebaka. Ng'osobola okumalako emyezi 3 nga tofunyeeyo show esasulwa. Okategedde? Naye ng'ate abantu bakulaba ogenda ku bivvulu n'oyimba n'ogamba abantu teekayo omukono mu bbanga. Abantu ne bawanika emikono ne bakukuba ekifaananyi n'akavidiyo enkya n'oteeka ku status. Ng'ekisaawe Lugogo nnamba ekoze eki? Kakati akavidiyo ako tolina ngeri gy'ogenda kakasa muntu wa mu kyalo eyakalabye nti oli bubi. Naye ng'ekituufu ku eyo show oyimbidde bwereere ne transport gwe wamwetaddemu. Kati tuliwa? Kino kye bayita kitundu kyene Bukunja kino. Wano tuli Nkokonjeru ng'ogenda oyingira Kisoga. Kaakati bwe tubeera mu bulamu obwo owa saawundi atukwatemu 5. Bwe tubeera mu bulamu obwo ne tujja tugattako ekizibu ekyokubiri. Kati bino mbyogera olw'okuba mmanyi bakyali bange bangi eyo nga bakyali mu ndongo. Abamu baapukamingi, abalala baakabimuuko, abalala bali ku TikTok. Nti nze obweraliikirivu bwange kino gye ndimu n'abalala bonna gye bajja. Akatego ke nagwamu wallaahi sisuubira nti waliwo agenda okukawona. Ku 100 kuyinza owonako omu n'akabuuka. 99 gwe gyonomanya bonna tugenda kuggwera eno. Kyogamba ebbanga lye nabeererawo mu kuzoganya endongo biki. Naye ensi gye tulimu, ensi tugiraba bwe tuti nga bweri. Naye ensi teri bweti nga bwe tugiraba ng'era bwe bagitulaga abatusinga ku myaka. Okay. Mukunja, talk about the trending video. Yeah. Nebadde etambula nga waliwo
olinga baga linga yetakula alinga muguwa ddalu waliwo akavideo akadde katambula ng'ebyaddala ng'oli omusiiwuufu ayinza wano eyo vidiyo bagindaze kati nze simanyi abantu abagattagatta ebintu ebyo kyekiri kyenagaye oba babijjawa oba ekigendererwa kyoba babifunamu nki nze eno gyendi gwe wagira walabyeyo nowa kamera nali nsobola osigala e Kampala naye buli woyita bwoti ng'oli ajjayo akasimu baaba abaali balowooza mbu bakabi baabo mubalengera okategedde kati nakyo kyongera kulwaza Abannayuganda bo bennyini twettiŋŋana bakwettira nga n'obulwadde tebunnatuuka kutta bo basobola okwettira ku lw'ebyo ebigambo bye baba bakola ki bakwogerako kakati oba olina kubeera nga olyoyiseeko mu kizibu eky'amaanyi n'omanya nyinza kihandulinga otya era singa tekubadde gamba nti yafa nga buli omu akuba bannaye yafa bannaye alayika yafa nze ebyo ebya social media TikTok simanyi music ebyo mbadde sikomawo kanneebeera era mbadde neebuuza omuntu gwe babika eyafa tebaziika mukunja nga simuziise kikuba ki eky'okuyigaamu eyo message yonna n'abantu abadde bakubika kati ate naawe oyinza oba tolwanirira kunziika naye ng'olwanirira kulya mmere mukunedda I just need to escort you bro kati kankugambe in case of anything nze natuuse akadde natuuka akadde abantu bo ng'abantu nze mbatya gwe buli gwomanyi mwe bewulira abantu boolanoga nti ono bonna mbaddeko nabo era abantu abo balaze ensi nti banjagala nnyo kati ate ensobi gye nakola endala mu bulamu ey'amaanyi nayagala nnyo abantu ku mutima oyagala abantu I know you have love kati eyo ensobi nakola nnene nnyo era Mukama n'amala nnyongerayo chance ey'okubiri kati ate mba ngenda beera mubi nnyo. How did you conclude with Alimazika? Alimazika emmotoka ya Alima eyo yaggwa bitya? Alima nagambye ekintu ky'Alima tulina mwetondera bwetondezi ku buli kintu. Sente nali nzaagala nnyo kuba nali nazikola. Zalizizo zange naye olw'obulamu nti twagala kutaasa bulamu. Ekigambo kiri kimu tetwetagana kunnyonnyola bingi ate bulabula wabula mami omulungi ow'ekitiibwa gambye nsaba onsonyiwe lisiti sente zo newoozisigaza naye kale obulamu bwo bukomewo. Bagezezaako okwogera naye abamu ku bansingako naye yalabikanga. Wejjusa otandika bino byonna wejjusa okubeerako muwuma? Ebyo si byejjusa naye nejjusa abantu be mbadde nabo. Abantu be mbadde nabo kati olaba music mwe mbadde kankuwa ekyokulabirako. Nze mmanyi okuyimba tuve mu kunyumyamu. Tuve mu lwali. Me I know you can sing, you can perform. Waliwo kye bayita omuyimbi ne stage performer. Ebyo byonna obirina. Kati abantu be nasemberera abasinga be mwalabanga baalina obusobozi ku mubiri gwe nabayiirawo. Okategedde baalina obusobozi okunkwatako ne bagamba just kunjampingamu. Okategedde just kongerako kati kubanga kande emu we mulisaako endala ziba zaaka zombi zaaka. Okategedde naye nabanga n'abantu ng'abantu abo banjagala nnyo naye nga tebanjagaliza. Oba osobola obyawula obwongo bwo simanyi baani mukubaani who is that? Oyawula okwagala ennyo omuntu n'okwagaliza ennyo omuntu. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako bitegeere mangu. Omu ku mikwano gyange abaakabi be mbadde nabo obulamu bwonna nabeera ne Spice Diana omumanyi. Era wamuyiira nnyo omubiri waliwo ne concert emu banaye gye watabuka n'olanga ate waliwo ebyo bitono. Just 5 mention for me 5 ebimu by'omukolera.
only 5. Ekizibu kye nnina nze wemba njagala omuntu anti nsobola okulwanira entalo n'enzimalayo nnyinza n'obutakugamba luno ndulwanyi. Kati nze nayagala Spice ne tutuuka akadde ne tulwana buno ebyo bye mwalabanga ebyo eby'oku media kati ne tutuuka aliwo olwo olutawo lwe baaleeta olwo ne bagamba mbu Spice yakoze eki yasse omuntu. I remember. Kati kyannuma nnyo olw'ensonga Spice gwendaba n'amaaso gange va ku bana abamulabira ku kamera. Spice tasobola kukola ki? Kutta muntu. Kati awo nalwana. Fight wayiwawo kati va ku bye mwalaba ku social media. Ebyo byola anti ndikodinze waliwo n'ebitajjanga mu media. Anti family yatuukako akadde n'egamba kati omulambo katuguziikuleyo we tuba tetufunye bwenkanya tuguleete tugusuule ewa Spice. Kati nze mu bwongo ne mmanya wano baba omuyimbi wange kaba kaweddemu. Ozanya otya game awo? Nze nkulagako nti bo baali bakyateekateeka kufuna lunaku lwa guziikula nga nze ndi lwedda wakiri tugujjayo ne batagusangayo. Kati ate wulira ekisinga okunakuwaza nga ne Spice tomugambye nti omanyi bano ngenda balwana. Wali obaddeko n'oyo omuntu akwagala ng'alwanira eyo entalo nga ggwe takimanyi nakima ntozozi n'atajja nakweripotinga just lwa love gy'alina ku ki. So what do you mean? Bagenda oguziikula nga wagujjayo dda? Ebyo tetubigendamu byaggwa tetwagala komyawo. Nengo gw'omuzanyi waguzannya ne guggwa. Tetugendamu ebyo. Nkukomerawo ngenda kulaga nti abantu bembadde nabo badde banjagala nnyo naye okunjagaliza kubadde kutono. Tekubadde namu. Kubadde kutono kale. Tujja tutuuka awo Spice akola EP. Ennyimba zaali 7-6. Zaali 7. Spice wakola eyo EP ne bagikola naleeta Katikkiro ne baleeta buli wa mawulire bikye batwala yali musirire ejjula webale. Kati bafulumya ennyimba ezo nga manager Lodja ayagala oluyimba lwe yali asinze oteekako amaanyi lwali baluyita Boss. Kati batuyita ng'ovudde ku olwo we twaliwo batuyita ebiseera bye twali ku TikTok nga tukikuba muyisaamu. Manager n'atuyita musajja oyo si mubi Lodja yampako olwo emitwalo gyali 8 nga sifunangako omuntu agimpa naye twaliyo ba TikTok bangi ebiseera ebyo. Naye we twagenda nga ffenna directive gye batuwadde kwali kupika luyimba lwa Boss. Nze bwe ntuuka ewaka ne mpuliriza ennyimba ezo zonna ne mpulira nga Boss terugenda kukola. Like oba ndiko omuzimu ogwo ogusobola otegeera ekintu. Nze saakola Boss. Challenge nakola ya Sirira ejjula. Ero oluyimba ne akaliro ne katandikira kugwe ku Sirira ejjula. Nkwata King Shiba obi kibyo nawe nakola Sirira ejjula. Olwokuba bonna be baali basasudde buli muntu buli influencer yali akola Boss naye nga nze nakirabye Boss tagenda kola kunyuma. Nze nsigala ku Sirira ejjula. Manager anyiiga, manager Lodja. Wayita weeks 2. Yali wiki ng'emu n'ekitundu baddamu bayita ba influencer ba TikTok omulundi ogw'okumeka mu kafo we twali. Jjukira bye bakuyita ekikoko olya oba oyagala nnamba ebyokunywa biki n'amagye bakunyiga. Kati kwolwo ate nze tebampita. Kuba wanyiiga gwo kubanga mutwe munene. Nakulira nakola oluyimba bwe batatutumye naye ndukola lwa laavu nkikola lwa laavu kuba nali nsobola okugamba inti ate oba atuwaddeyo akasente ayagala kino naye nze olw'okuba nali maye terujja kukola nze nalemera ku kituufu ekigenda okukola. Wayita ndowooza wiiki yali egi Buladi Sirira ejjula yafuuka ensonga na guno gwaka Spice waba tafukamidde ku mavivi saba Katonda ayinza obutaddamu funa luyimba lwenkana Sirira ejjula maanyi. Naye Spice mu kunneebaza yangulira iPhone. Wow, that's good. It is not good. On my side I say as if it's good. Yandikuwadde ki? Yali talina kumpa iPhone. Yali alina kunkwata ku mukono. Nampa omukono n'angamba ekirooto kyo mukunja ki nti kuyimba. Kufuna.
kunja mpinga mu kubanga kati gwe wompa iPhone kati kyogamba iPhone okatege wompe ekyennyanja nkufunye nga tonjigiriza tonyambyeko kuyiga kuvuba wali eri. No, I've got your point. Okategedde nkufuna kati kwakuwa olw'okuba oba tomanyi weeyanza n'okuba engalo n'okuba enduulu okategedde kumbe abadde alinayo kyasobola okukukolera ekinene ekigenda okutasa kuba kakati ese ogula ne iPhone 10 n'ogenda ne Dubai no shopping anti Spice ne wemusaba akakadde ne mukubira ne mugala Spice era bambi yankubira obulwadde buno nga butabuse ne nangamba ne lwe basembye okunkubira ngamba muuku yali loja yankubira nga bagala kujja kundaba nayira neŋŋaana banja abankubidde gwe gye nomanya naye nagaanye bembadde nawo bonna gwe bomanyi ab'amaanyi lwaki ogenda kujjompa akakadde Roni onfuna naye bwompa akakadde kitegeeza ontadde mu mbeera nti buli kadde ndibeeranga awo nga buli wenfuna ekizibu nga nkugamba kolaki akakadde nsaba mugenda kumpa mpakadde kitegeeza n'obwana bwe ndibandese ku dduniya kuno nabwo baba bugenda sigalamu eyo ligase yakugamba batuweeyo kuba ne taata baakolanga ki baali bamuwa. Where is Suna Ben? Because I know Suna Ben naye y'omu kwabo be wakoleranga be wayirangawo omubiri. Suna Ben yakukubiddeko ye Suna yankubirako ng'era bitabuse naye ate nga tebinnatabukana nnyo kutuuka eno Suna Ben y'omu ku bantu be nnakubirako essimu. Waliwo essimu gy'okubira omuntu ne mwogera ebintu n'omugamba omanyi osobola n'abantu emikwano 100 naye mubaamu omuntu omu gw'osobola obuulira nti owaayo oba ejjo teryankutte mu kabina okitegedde abalala oyinza obutabagamba kuba oyinza bimunyumiza ate n'obisanga eri kati Suna y'omu gwe nasooka okukubira essimu ne mugamba kubanga Suna nno y'omu ku bantu ndowooza mu ndongo Suna Ben taata wange naye namukubira ne mugamba ebigambo ne mugaa Daddy ngezezaako buli kyempulira kyensobola omakinga music ono naye biganye nangamba ate nga ndaba okikuba ne mugaa papa nkikuba naye sifuna yadde 10 nangamba mukunja kati tukoze nangamba tukoze tutya ne mugamba nti papa nangamba mukunja yangamba mukunja to papa okyali nayo Mukama ayinza oba tannaggulawo akadde kayinza oba kajja kati ekyo nentegeera muzeeyi Suna kwe yakijja bwe tuba mu bulamu bw'endongo buno ne TikTok era kino ekizibu bonna abakikola Mukama singa asobola bandikirese okusala emyaka kati jjukira nze mbaddengawo ku TikTok ng'era wombuza emyaka nkugamba nina emyaka 25 kati buli lw'otandika okyogera nina 25 ne mu bwongo kirina engeri gye kiyingira era otandika okweyisanga owa 25 yes kati munayo emyaka gino nga bwe gitalwa akadde katuuka ogenda olaba omwana akuddako emirundi muto akuddako omulundi ogwokusatu ng'ate yalina 28 ogezaako tegeera bye ngamba nkulina kaakati n'ogamba obaawo nga teeka emeka anti kati wulira kati olaba Roni kati gwe mbikugamba nga bwoya emyaka gigenze I know akaseera kawandikoleddemu bye wandikoze waliwo emyaka wootuuka akaseera ng'ebyandala tokyakikola emyaka gigendedde awo bwe gityo no but me I can make you strong like obulumi bwensinga oba tolina byogenda kunfuula strong leka nkugumye bwe nti naawe oli bubi nka nkugumye bwe nti mukunja gundi kyonna kye weetaaga nga Suna bwe yakugamba tekirina myaka anytime oso okikola anti wulira ebyo ebyokwegumya ebyo ebitutuusizwa emyaka okugenda nga tuli bwe tuti okategedde olunaku lwe baasooka okumbika ne bagamba Mukunja afudde oba MC 10 ye yabika sinze nali nfudde naye nali nfiiriddwa taata
taata adda ku taata wange. Nenve no ne bankubira ne bagamba taata we afudde. Naye bannyonnyola embeera eri mu kyalo. Walayi sirina yadde mukwano gwange n'omu gwe nagambako. Kubanga bo bantegeeza baŋŋamba afudde kati enkya tumuziika. Ne mbagamba lwaki mu papa? Ne bagamba tewali mmere ya kuliisa bantu. Nenenya saagenda na mikwano gyange kababe basoda mikwano gyange nnyo naye saabatwala kuziika. Ngenda okutuuka mu kyalo. Taata yafa njala. Naye mutabani we Serebu e Kampala. Emmere gye baawa abantu abatonotono abaaliwo. Nalaba abantu ku layini nga basimbye n'essowaani zaabwe eza pulasitiika, emmere n'eggwawo abantu ne banyiiga ne beesooza naye ng'eweddewo. Emmotoka eyali ku lumba olwo ku kuziika ddadi wange oyo, waliwo emmotoka egi nga yange. Era abantu bonna buli omu buli yakyusanga amaaso nga bagamba ekika kirimu Serebu y'oyo. Kati ekyo ekintu kyannumya nnyo omutima. Abantu bo babeera eri nga bakwegomba neyandikuyambyeyo n'emitwalo 2 ate alaba nga gwe wamala. Olw'obulamu buno obutali bwaffe bwe tukola ki? Bwe tubeeramu. Kati nvuga emmotoka abantu bonna mu kyalo gye babadde beegomba. Nkomawo e Kampala. Wayita wiikisi zaalinga 3 eyanguza emmotoka n'agisika. Negenda. Emmotoka yali ya miliyoni 12 omugatte. Nali namusasulako miliyoni 9.5. Wabulayo meka 3 meka? Miliyoni 2.5. Nezikutwaza emmotoka. Abannayuganda baasiba emitima omusajja yasika emmotoka. Kati ne ŋŋamba oba ŋŋende ku bbondi y'enjo nzookye zonna. Ate nga nazo nali munnyonnyodde. Okategeera? What do I mean? Nkuzaayo ku giri. Osobola obeera awo nga wafadde ebirowoozo 5. Nga trauma yokanga ekuyisa bubinga omutwe. Okusomba. Where is Shiba? Mumbeera ngeno era wamuleka mu mbeera ki? Who is now taking care of her? King Shiba nzikiriza nga ne Katonda waba ali fair nakola buli ekisoboka Shiba abe kwala. You did. Naye waliwo entuuka ne ŋŋamba oba ne Katonda ono. Byonna wabikola. Era we nali nvaayo yadde byali bigaanye. Nafuna omuntu gwe neegayirira ne mugamba nkwegayiridde nkuumira Shiba. Omuntu oyo n'akola omulimu munene naye oluvannyuma Shiba yabatolokako n'adduka. Yamanjaali. We yadduka natwala obuvunaanyizibwa nga bankubidde nenkubira mikwano gyange abalenzi abaali bakoppolo bange. Ne mbagamba mugende mu muyigge gy'ali mumuzzeeyo abeere seefu. Ne bamunoonya mpaka bwe baamulaba ne bamuzzaayo. Kati oluvannyuma bampa amawulire nti taata wa King Shiba afudde. Amuzaalira ddala. Walayi ng'embeera gye ndimu gwe babikira nga tosobola gibannyonnyola. Era saasobola kumuziikirako. Naye waliwo ekigambo kye nagambye nti ensi ffe tugiraba bwe tuti nga tugiraba naye si bwetyo weeri. Shiba yali afunye omukisa ogwali kugenda okyusa obulamu bwe bwonna. Naye omuntu eyalinnya mu mukisa ogwo we mukugamba ate naawe nze kyawenya abantu. Who is that? King Shiba yafuna endorsement awo e Kampala ey'okkuba obulango bwa skiini bikoze bitya. Baali bamuwa ssente ze baali bagenda omusasula kuba baali bamuwaddeko ezisookerwako nga ssente zalina okufuna contract eyo yandiggwereddeko ennyumba ya Shiba yali egenda kuggwa nga tebamuyambyeko. Twali twakakola live esooka nga tulanga ebizigo ebyo eddagala ebyo bye bakola kutakula nsusu kukola ki. Mami wange full figure n'akuba essimu
jjukira enamba twagisomanga ku live kati yali ku live najjako n'awandiika enamba n'akubira boss. Halo nze full figure. Omukazi naka bannange presidential advisor nga nsanso okuwuliza. Namugamba njagala kulaba. Oye wendi. Full figure n'agamba omukazi naye bizinensi yo ng'oli kugyonoona. Ekyo ekifo ne baminisita mwe bajja. Ate oleeta omulalu yaba ataakikubira obulango. Kati obuwa omukazi yali akyamuse nga boogera ng'akyamuse tubiwulira kati ate ng'amanyi oli agamugaba bigambo byalaali. Kati omukazi avaawo. Bye baddamu okwogera wakati awo saabimanya. Naye enkeera waalwo full figure yali ali mu kifo ekyo. Ng'era yeeyambudde engoye nga bamutadde ku katanda Shiba omulalu kwe yabadde yeebase nga bali mu scrub nga bakola lususu akuba kalango. Omukazi avaawa. Kaakati mu kusooka nanyiigamu ebyalaali naye oluvannyuma we neebakamuuko amagezi ne gajja. Jjukira oluusi oba n'amagezi matono ate oluusi oyinza okugagaba mu looni n'otagakozesa lumu. Kati oluvannyuma amagezi we geesondasonda ne gadda ne ndaba ng'ate full figure teyali mukyamu. Kubanga osobola osooka nga tonnanenya full figure n'ogamba ssente mmeka ze baali bamusasula ku kalango ka King Shiba z'atannafunako. Baali bagenda muwa ssente mmeka? Shiba baali bamuwa buli mwezi baali bamuwa $1,400,000. Ze zaatabula naye gwe olowooza mami wange oyo full figure ezo ssente ziyinza omwemazaamu. Kati nakirabiramu anga eno nga nze mu kugezaako okukozesa obwongo. Gavumenti yaffe erabika teyagala abantu abateereddemu. Era gwe omuntu avaayo okujja nti obeeko b'otereeza. Ate gavumenti ekulwanyisa, abakulu mu gavumenti bakulwanyisa nnyo. Naye oba olina amagezi agagenda otegeera ebintu bino bye nkugamba. Mu bufunze baagala fuga banaku. Kati ekyo kiba kikulaga nti nze okukwata ku Shiba afuukeko kyafuuse. Gavumenti eba ekulaba nga ggwe oli kutaataaganya abantu baayo obajja we balina okuba. Kubanga nze ekigendererwa kyange ekikulu kyali nti lesoni yange gye nali nsindika eri gavumenti n'abantu bonna nti osobola oyamba muntu munno nga tolinze maama Fiina, nga tolinze gavumenti, tolinze okitegedde n'omusitula okategedde okyusa obulamu. Era abantu baali bakitandise ng'olaba abantu batandise okwekolamu eyo obulimu. Olaba ne Shiba yali nnyonnyonyo, olaba ne Shiba yakola atya. Naye kaakati ekyo okugwa kwa Shiba bangi baggwamu amaanyi ate nga n'abayambye ku balala era obalaba babakuba okubafiirako. So bw'owona are you ready now to look for Shiba? Oba naawe wakolako ky'okoze ekyo kimala. Shiba siyinza mmuleka paka nga nfudde. Bambi. Era wenviire making sure. Ngenda muno namuleeta eno. Ajje tubeere eno mu kyalo. Story yo yonna kuva gyetandika negyeggweera bulumi kudda ku zero kujjonkera kubonyaabonya. I saw some comments abamu abagamba they are ready to help you. Era abaana abamu adde bagala n'ennamba yo bakusindikireyo koko ne ku ssente. Bagenda kutuyamba mpaka ddi. Ffe abatali balema. Era we banaayamba nze atali yadde omulema n'abaana be nnaaleka bali bayamba. Kye neetaaga mu bulamu kiri bwe kiti. Abantu be neetoolodde ne bendiraanye balina obusobozi obunnyamba mu kyenkola ne ntandika n'otandika obulamu obuyingiza. Mpagirira mu byenkola. I know. Okategedde. Let them support you music. Saagala byakumpa. Kati kankugambe n'ebimu ku bintuusizza ku bizibu bino ng'oggyeko bino obulwadde okujja.
ebimu ku bintusiza ku bizibu bino kuyambibwa okwo. Nzijukira alimpa yafuna ebizibu, bwe yafuna ebizibu naddirira ajja nakola oluyimba awo n'ogenda n'omuwa n'omusitula ku maanyi agago ge wali oyina aliwa era agezezzaako okubeera naawe mu mbeera weetyo oba naye talina bw'ali. Kankumalireyo point eri kuba ebyalimpa we nabikugamba ogenda kaaba amaziga. Okuyambibwa kuno omuntu kizibu like kikalubamu obwongo bwoba tosoose bujjayo mu looni n'obugatta wamu ne dissolving ensonga oyinza obutategeera kyentegeeza. Bwe okwata ssente n'onsipa olw'okuba ndi mu buzibu naye ng'ate wali wemba nkola tonyambidde wali nfune kyenkola kuba wenfuna kyenkola mu kyenkola ekyo nsobola ofuna nga ssente ezinnyamba ku bizibu byange kyokka ate ssente ezo oba omulimu ogwo gusobola oyamba abaana bange nga nvuddewo kyokka gwe okumpa nga nkusabiriza. That is not a job. That's not a job. Ate abatuwa bamala ne batulangira. Kaakati ate ssente ezo ebintu ebyo mbu batuyamba mujjiramu omuntu akuyita najja jangu nkuwe ssente n'ogenda n'ofukamira n'akwata essente n'azikuwa gwe ne weebaza nnyo naye nga tomanyi by'otwala. Onfuna? Si bonna naye the majority. Some of them. Omuntu akuyita awo n'akwokya naye gwe totera biraba lwakuba kale obwongo oluusi tubugaba mu looni. Wulira obwavu engeri ke butulumye ennyo abantu bangi obwongo baba babugaba mu looni kati bwe yasigazaawo buba butono aba abukozesa tebumumala. Naye gwe otunuulira omuntu n'ayita munne n'amuwa emitwalo 5 nga kugiddeko kamera 2 oba kati obitegeera. Nkulina muku tuli fembi maybe nga yesaawo ogenda omira eddagala. Kati nyinza oba byenjogera nga nze eddagala gwe litawaanya oba nga gwabiwulira. Netta nyinza oba yesaawo kati omira eddagala oli bulungi. Mpulira byenjogera ndiko oli kwalaali. Tewali kibulamu. Tewali kibulamu. Okay. Abatulaba n'abatuwuliriza I think bajja teeka eri wansi mu comments balabe mukunjo ono kweli is this guy really sober? Yes. Anyway, njagala tuddeko ko wali kati ni walimpa ku nsonga yalimpa ogimpisizeemu katono then nga tuwunzika emboozi njolekera oludde e Kampala. Alimpa Ronald obulamu bwe bakozesa maama Fiina ensobi. Batya Abannayuganda bennyini ne bakomya obulamu bwa Alimpa Ronald bo bennyini ate nga be baamwereetera. Abannayuganda bakuleeta ne bakusitula n'otuuka wano ngo ne baggalawo ne bakuyiwako ettaka eryokya n'oddayo. Alimpa yagwa eddalu. Bambi sure. Wova wano oddayo mu tawuni omunoonyi yagwa eddalu. Naye eddalu lya Alimpa si ddoge naye obwongo bwafuna toki ey'amaanyi ejja etya. Alimpa nga wakuba kahiiti baamutwala ewa maama Fiina. Ojjukira? Maama Fiina n'amwaniriza bulungi era n'amwokya n'amuwaayo ku ssente. Alimpa omunaku eyali ku kkubo awo aba amaze okufuna maama omupya. Onfuna? Kati Alimpa atuuka agwa ku kabenje. Bafulumya sitoole nti Alimpa alina enkima mu mmotoka. Olw'okuba awo wennyini we baasanga awo emmotoka bwe yagwa enkima yajjaawo. Zaaliwo? Tezaaliwo. Enkima yali ya Hassan Ndugga. Hassan bwe balaba enkima oba yabuuka wagisobola akunnyonnyola oba buutu kati bo bakikyusa olw'okuba ono Alimpa baali bamanyi afudde oba bonna bafudde bakikyusa mangu bakivuga bagamba enkima yaani Alimpa. Kati Alimpa aleetebwa ku kitanda. Jjukira bagamba nti alina enkima mu matu g'Abannayuganda n'abantu bonna abatasengejja nsonga buli omu akikuteekako nti alayika ye yattisizza ne baki ne banne. Atuuka ku kitanda era maama Fiina ajja abagamba bbiiru ngenda gisasula.
kati era n'abalekera ne ssente. Kati alimpa adda asigala ku kitanda. Wayita ennaku ntini maama Fiina addamu agamba alimpa wamala okuwona ngenda mugulira emmotoka mpya. Onfuna kuba eri yali egwereddewo mu kabenje. Ngenda mukolera ennyimba, yagamba ennyimba oba 4 oba 8 mu studio ne vidiyo. Ekyo kiwa omulwadde essuubi obwongo ne okitegedde? N'owona n'okuwona. Kati wakati awo ate nga maama Fiina yakabyeyama ate amawulire gafuluma nti alimpa avumye maama we. Kati maama Fiina ate akomawo ku miidiya. Agamba nti ku mpisa alimpa zayolesezza bye nali muwadde mbijjeewo. Gwe babigamba mulwadde ali kumpi. Uganda. Simanyi singa nsobola byogera mu lulimi. Oli ku kitanda banno baafudde gwe wawonye. Oli akuwadde essuubi ate batemi. Naye nga n'ebyo babitemerako bikyamu. Nti kale maama Fiina bwe baamuwabiza nti nga maama olw'okuba oba ofuuse mu bulamu bwono oba ofuuse maama. Alimpa ne bwe yandibadde nga kituufu avumye maama. Tokyogerera awo nti obuyambi nkoze nkutadde. Okategedde? Kyokka oluvannyuma bigenda okuvaayo nga buli omu agamba akatambi kaliwa nga alimpa avuma nnyina. Tekaliwo. Gwe kalina? Temubadde mu mawulire ebbanga lyonna? I don't have it. Kati zisobola okulaga nti abaateekawo sitoole y'enkima bwe balaba ndowooza nga tekusse temaliriza mission. Basobola okuteekako ey'ovuma maama. Kati maama Fiina waga nti obuyambi mbugjeewo n'abalala bonna jjukira abaawulirwa. Okategedde? N'abalala bangi ababa bandikuyambye bagamba olaba ne maama Fiina amulemereddwa. Kati mu bufunze maama Fiina talina musango baamutomeza. Okategedde? It was a total lie. Naye ate wookizaamu emabega lwakuba nti obuzibu abantu ab'amaanyi asobola oba nga w'amaanyi naye nga tamanyi maanyi ge. Nti maama Fiina era wembeeredde awo nga sinnalwala ng'obulwadde tebunnatabuka waliwo natunulanga maama Fiina nga TikTok emukutte bweti etandise omutwala endiima. Ne ŋŋamba ba maama Fiina mu ggwanga tulina batono ne maama Fiina TikTok eyinza omumalawo. Anti TikTok esobola okuggyako ebitiibwa by'olina n'ekufuula omuntu ali awo. Nti tulinayo abantu mu ggwanga ate nga be batono nnyo abalina okuba nga tebagendera ku mbuyaga nti abangi bawagira ki kuba maama Fiina si munnabyabufuzi. Munnabyabufuzi y'oyo alaba nti abangi bagwa eno ne bwe kiba kikyamu n'akola ki? N'awagira ekyo. Kati ate maama ali mu kiti kya maama nti ne bwe baba abangi bawagira kikyamu. Maama gwe olina osigala wakati. Osike sayidi enkyamu n'entuufu. Era Mungu w'aba amanyi. Kubanze mu ggwanga lino nkimanyi abantu be tulinamu abatuufu nga bwe tubafiirwa eggwanga olaba lifaanana liti nga mwebali. Maama Fiina oyo we tunaamufiirwa ensi we naamufiirwa eggwanga ligenda sigala liti kuba abantu abasigadde asooka ne yeetegereza ensonga n'aziraba n'amaaso ge ng'ate muntu mukulu n'alaba nti kiri kye kikyamu naye olw'okuba abangi bawagidde ekikyamu njagaliza. Kitutuusizza mu buno obulamu bwe tulimu. Kati olaba n'ebyo ebya music byennyini abantu be tukola nabo abatuliraanye mulimu abamanyi ekyokukola. Ng'era asobola okugamba amukunja wano just kwagiramu wano na wano na wano. Naye munanga alaba nga bwe baba bamukubira enduulu ate nabe bagenda gye kukubira. Kati ye alaba ng'enduulu y'egenda. I know. Kati akukuumira awo mu mbeera y'okkwagala nga ne bw'omusaba akakadde akakuwa. Kubanga nze abantu bye banneegombako buntu butono. Buntu nno bwa kisiru. Omuntu ajja ku WhatsApp n'agamba mukunja. Kampala ojjadde. Kampala okumawoji. Nkumalirayo. Omwana ajja ku WhatsApp n'akugamba mugunja nze ne ntuuka butuusi wali Spice Diana. Okategedde? Kaba kaweddemo.
olw'okuba nti nze Spice we mugamba nti neetaaga kino aziteekako buteesi naye si by'oyagala kati ebyo bye binsibye mweyo embeera nti era enjawulo ekola kati Spice kankuwa ekyokulabirako Shiba Kalungi oyo olaba Shiba Kalungi waakwata Crystal Panda n'amujampinga yamuwa kati Panda akyetaaga Shiba ate akyetaaga n'omukubira mu nteera agenda n'ategeka ekivvulu kye nga tamusabiriza okategedde onfuna kati ate gino emikwano gyaffe emirala ye ayagala obeeraawo ng'ekizibu lwekijja ng'omuga gye bayita emirandira kati ate wakati mu kulwana entalo ndowooza ke tumala nako katakuyamba kayinza okuyambira abaana olaba entalo zino ze tulwanira ku bantu anti zituleka mu ntalo z'otamanyi mwovumira n'eyandikuyambye by mistake anti kati nze bwe mba mpagira kanjogere ku Spice oyo gwe nsinga okwagala kuba ye wange tasobya nze kyokka kyokokera nti owagira Spice olinawo abalabe bo baweekoledde abalaniraako ontegedde abatagala Spice bonna naawe baba nze Mukama yanyamba nti mu kuwagira ate saavuma njuyi ndala nti kati weweesanga nti owagira Spice osobola okukozesa ogwo omukisa n'ovuma tugeze Shiba Kalungi okuimpressinga Spice ontegedde nkundi naawe kati ate waliwo akadde we kagenda otuuka ng'ate Shiba ye yandikuwadde ka kolabo ensi akuggyeko kye bayita muloga kyokka ate amuvuma kati ate kisinga okuba ekibi ggwe ky'otamanyi bano be tuwalanirako bo batuuka ne baddamu ne bakola ki nakulabye nga tolina magezi gagenda tegeera bintu bino batuuka ne baddamu bo ne beegatta ne bafuuka ba mukwano bo ne beesinkana n'osinkana even they just night they call themselves ne beekubira n'okwekubira ne banyumya kati ate gwe osigala mu jjango osigala out of game n'osanga omuntu ne weebwalabwala okategedde gwe wennyini ensonyi ne zikukwata naye ng'omuntu oyo abadde alina ekiddako eri obulamu I know. So sibula abakulaba mukunjo obudde butuvuga speed emboozi ebadde empanvu naye I think mukunyanja mweyongeza nga azze mu kibuga kuba atusuubiza n'agamba ayagala bya kibuga ekibuga maybe kunona Shiba awo ngonona Shiba nga nona Shiba tuyinza okuddamu ne tuwayamuko maybe neka tusabire obeere bulungi muganda ogenda beera bulungi ne tukuze tolina kayumba tolina poloti you're going to be fine bro naye emyaka gigenda abantu bagamba oli serebu Engineers Official mbadde ne mukunja ebukunja enkoko njeru nga tutangazaamu ku mbeera nga tukilialinga ne social media abadde bamubika mukunja kyaliwo atemya bukofu just obulumi bukyamuluma naye nga atakusuubiza agenda kuba buki bulungi mbozi y'empanvu erumya ekaabya etiisa byonna mubeere bulungi mwerawo